so kuva ogenda mu public mawulire omanyi lwaki nnumba bakazi oyo omukazi yaleta ebintu byogenda mu mawulire ebintu songa za Sheikh abasiraamu yali Sheikh Mulamba bayina saliya law ebintu ebyali bigwera mu ddiini n'oyandigenze mbasajja abayisiraamu bagagga basajja nga basatu abana bali bamala ensonga yo gisolovinga kino kyekibakanya tukikutte tukitadde wano tukiwadde no ono katumugulire wano lwaki era bitwala mu public ebintu ebimu tebetaaga kugenda mu public naddala ensonga z'amaka mulowooza ffe tubeera tutana abasajja baffe kubanga abasajja baffe babeera basajja baffe ba ku mitima bantu baffe ba mu nnyumba bantu baffe ba munda ekintu ky'omunda ng'akagoye k'omunda nga onoga nti kano ke kapale kange akansokako sirina kukaanika walabe yawoza empale n'agyanika kuwaya wabweru oyanikibwa mu kisenge lwaki ensonga z'omusengo zeta mu public n'ogende wa minister oduse olaze obutali mativu kitegeeza waliwo something wrong waliwo behind gwolina kyoyagala okuyisaawo neddala kyekimu kyekyo kyakoze dakikayimu oddusa ogenze bulaya dakikayimu at least dana neweyandirimberimbe Lwasa akatuutu toba n'asasemako neweyandimulimba ebibumba by'enkoko n'abikubakuba n'abiteekaawo Lwasa yandibadde mativu ku ssente ze netana kyeyalaga kisobola kuwolera ssente ze bannange ssente tekoleka mwenna aboogera mwogeza bwavu tosana gulya mukazi bana bala baira mu bbala kipa BM mukubi MP buchipu sandikike ne bukunyiza amatama oli nakutwala waki nakusonsa kengalo natandika kuba ebikonde abantu sinate bajemba nyonyola abuzibu muina buli muntu avayo nayogera amazima oba nayogera ekimuli ku mutima mu mutwalanga mulabe wamma nze navuddeyo ne mbagamba ndi timu Lwasa okusinzira ku bakazi enziba gye baze babbamu abasajja abakazi banadala abawala be Uganda oba bawala abaslayinga bagadde nnyo ebintu byebwerere Lwasa yafuuse looya w'abagagga bonna gwomanya abagagga bameka bakudde nga tebasobola kwogera abagagga bameka bajjeko sente zaabwe nga tebasobola kuvaayo ne boogera so omusajja sente zo ziridde emmotoka yo givuga akuwadde amaka akuwadde bizinesi oganyi wadde okusesemako wadde ofuna akatututu okusesema ate kiri kulikodi abawala ababeefula nti balungi basireyinga bali ebintu biri very expensive omuwala omutwala outing n'akwateko konagirako akawatiro nga aninga yagiguze akawatirozi ne bamenka balina emizimu gibatambala ekiro bagologootana bameketa amannyo bebafuwa bebafuka ku buliri abawala abo we batu bakolemerwa oba gwe wakanampayo nalulungi omwe yali akubiddwa embaga n'afumbirwa so Lwasa okuvaayo nayogera ebimuli ku mutima sirutalo mumbulire ekirungi Lwasa kyafunye munna batanze ye mulwate mumuwasa wa media munna mulwate mumuwasa namwe mumuwaseeko goli wantogulanga nakavitizi kawa muntu wadde kalawumu naye oginika ebinyo bigikira Lwasa notunia abasajja bakulu ng'oli bajja ino mutoguminga jinjale ku malalo n'amakage gamulema yakenyita yesobola mubulire kuzimba buto alinga yafuna obuto bani alumufunisa oba azaala disimanyi obuto alina bwa balamu hani yamukola olubuto oba bitekisi linda ko azaala ddi yakenyina bajja ino olubuto lwa balamu nze ndaba ino olubuto lumulinga entuumu n'otunuulira obusajja mulimu abantu nga tebeewummuza nalabye n'omuvubuka ayogera ayiika endusu gwe bataagema naye ali ku yisima nze simanyi bonna bayiika endusu balinga monana bali awo bonna bayiika endusu bavuma Lwasa yakusasudde nga lwaki ansasula kinetagisa kusasula nze nzaliwa Masaka ndi mwana we Masaka gwomanya bagaga bameka we Masaka Lwasa beyayogeredde kiri kuliko nabaana buli weekend obwala bonna bwo ku TV simanyi bwani buno bwekuuta obwa Yeruso bona abajiiko obuwunye enkwawo obuwunye ensu bubadde buli nnyamoroka ne bugende Masaka kuteega basajja be Masaka abagagga amasaka mwafulayo kimwafulayo lufula temubazaayidde baana basajja be Masaka kisooka basajja Masaka balina sente zebakola ate baagala abakazi tebakyawa kati gwolinye emmotoka bubadde bugende bukirabu ya Lwasa ne bubunywera omwenge ne bwegoga ne bwesonseka engalo ne bwesonseka enjala bukola enjala za bbeeyi ne kasaba chai jasa omutwala ku outing ku chai asaba chai aliko erinnya lye simanyi miki mizingonyo nabadde oko ne kachai bwe kati kamitwale bine kitundu osubira Lwasa badde atadde mu sente meka mu nabata tekinnetagisa kwogera sente meka zonna zabadde amutaddemu ze yandibadde amusasulamu kubanga yaki agenda okumwagala nga sheke ndamagalako sente z'olwansonga ki Lwasa alina ba TV presenters n'abebitone yabakyawa ekyatwalayo Dana yali akimanyi nti ekimututteyo sente za Lwasa bwaba akimanyi nti yamwagadde kati yandibadde akolejje mu sente za Lwasa mbuli akalungi Lwasa kafunye muna batanze okumeketa amannyo neyekuuta yali atunula bwati mulekerawo abantu nga boogedde bibali ku mitima obifuula problem Lwasa yavudde nayogera ekimuli ku mutima kyekyo abalamu mukola status zamwe ne mutekako omuka Lwasa ombwati Lwasa mumubekwanira mu abakazi be Uganda mumwekwanira ba Lwasa abo mubasokola ne mbanonya ne mbasula mu laavu ne mutandika okumenga full figure wali yagala Dana bawala batayagala kukola kati nze full figure ogenda kunkwano ngambe ki ompa mmotoka kwa bomanyirira onzimbe ennyumba kwa bomanyirira manyi bamiranga bagule mmotoka kabere V8 zizo muzirabyewo mu parking
lwakuba nvuga gye njagala kebeere ennyumba mmanyi obayimira nga bayiwa omusenyu n'okutandika bulooka esooka ku kalina paka lwemala Fulufigo ntwala sipi manyi obayimira nga bakonkono mupangisa kati ogenda kuŋŋamba ki manyi obayimira nga bakola bizinesi manyi obayimira nga bakuliyetinga bizinesi etandika newebeera ya mitwalo 2 naye abawa tebafumintiriza bo baliwo okuyimirira ku basajja akwana Lwasa n'akwana Tomu n'akwana Jamu n'akwana Kakande n'akwana James n'akwana asiba akaviiri mulala akola enjala mulala akyusa emipiira mulala agula amafuta mulala n'abagatigati kakati abadde agatika basanakana akasajja akawunya amatu buno buzannyo bukomediyani obuzannya buwunya enkwawa abadde amugatikako lwaki Lwasa yawonyebonye kufiira mu migwa gya Nabatanzi wono omuntu gokala katanga takyalina kyawulira kati Lwasa agenda kuwuliza ddi Nabatanzi yaduumuuka dda yafuuka kidomoole Lwasa agenda mugamba ki ne wamukwatako tabata kyamuwulira kati Lwasa yawonye kufiira mu migwa nze nebaza Katonda yalabikidde Lwasa n'ava mu kintu kino n'ava mu kivaapu kya Nabatanzi nga tannakifiiramu Fulufiga wali oyagala Nabatanzi asasula atya Lwasa newe yandimuzaidde akana kamu waliwo ebintu byetukola mu bulamu nga tweterekera bw'oba osazewo okufumintiriza nabagamba nti endowooza nsonga yankizanyo mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa agenda osoma akatabo k'omugagga amu bakayita olugendo lw'okuwangula oba okulemererwa naye mbagamba okufumintiriza nsonga ya bwongo nenkunyonyola nti obwongo obufu banga leeta ziro nobwegikatako zire sigala ekola ziro obwongo obufu Nabatanzi obwongo obufu era bwayise tosobola kutya mugagga Lwasa nga sina na kyemmuteze sina wadde akaana kati mulabona omukazi kulukuta akaana ebintu byamuzata lwakaana yamutega akaana aka oyinza n'okweganga nga sikamuzaata yamutega akaana kamu kwali mukombera ebinnyo kwafuukidde abantu kati Nabatanzi anaakomba ddi ebinnyo ku bintu bya Lwasa era kati ate n'omugagga amuvuddemu obuuka otya kati oleka otya omugagga n'otandika okuwunula na buno bunnakunkunyedda bunnakunkunyedda bukalimbwe Lwasa awunya okumugatika n'obusajja obuwunya ensi mu ssuuka z'abaguze yakawonye buwonyi mukazi omwavu lumbe tayagalika bakazi abavu bawunya amatu bawunya enkwawa tebewummuza basaba bya bbeeyi buli kaseera bafiirwa baba n'emizimu egye batambaala buli kaseera bakutwala mu kyaki bakutwala mu masabo bambulula ekyo kitegala Lwasa yawonye kiwone ate Lwasa yafuuse looya w'abasajja bagagga yayogeredde bagagga mulekeraawo okomplaininga ku muntu ng'ayogedde ekimuli ku mutima Bujingo yavudde n'ayogera ekimuli ku mutima Bujingo ayogedde pasa Bujingo ayogedde ekigambo kitono nnyo n'agamba ga weekuba ekifaananyi weekuba serefu mutuufu olinnye bodaboda ya 15 baya kanana ogenze weekuba ekifaananyi bw'emmotoka bullet proof oginiikira ebinyo n'ekikomando kirese leero opositinze mulekerawo n'okugamba nti Uganda njavu opositinze bakugambye ku musajja kyeyogedde ku kyade kitono kyade simple ng'abalera we boogera ekimufumya kiki era baganda bange babizontoze mbaagala nnyo kubanga ndi ku saidi yaabwe naye balekerawo okwatakinga buli muntu nga balowooza nti bagenda kuzimba platform yaabwe nga bavumirako buli muntu bwe banaavumanga abantu bwe bato bagenda kufiirwa ODS bamoti bazannyo wano emizannyo nga tebavuma bantu naye nga balumba bano bakatalumama bali mu industry nga tebabogeza nga be boogera nga babakola amaaso gaabwe nga be bakola naye nga tebatakinga bantu like nga babizonto kuba buli wavuma Bujingo 85% kabeere bawagizi ba Bujingo oba obeetoddeko oyina abantu bewegobako gobi kaseera tukole emikwano okusinga okukola entalo Bujingo n'oba oyina ekizibu ye muntu asobola okutiikirwako bapasita amekabo tasobola kusisinka lwadde okubira amasimu naye Bujingo bw'ofuna ekizibu ye pasita gw'okubira essimu nga tolina mulokole toli muki n'agikwata n'akuyamba n'akujja mu kizibu ekyo naye oba bukiro newaziba kiro saa 10 kiringa Mama Fiina mukazi musawo Muganda naye asinga ne bapasita emirundi mutwalo Mama Fiina n'ofuna ekizibu ng'oli kanna bulemu ye mukazi gw'okubira essimu musikazi musamize nayimuka n'ateeka essimu ku ssente nova wooli bwe tunaakolanga entalo ku bantu buli muntu tunaamuvumanga bwe tunaasiganga ensigo nga yampalana tugenda kujja ODS okuyimba kunalema comedy wanaalema ng'ensi yonna yakukyaba buli omu wagenda omuvuma buli omu omuzanyemu katuni buli omu omukozemu kyoyagala buli omu omukoze ebwaba tose bazimba platform abantu amubaagala kampaani naye ekyo kyabadde kyama ekyokulumba Bujingo n'omwatakinga bwe nemwatakinga bwe muto sisobola kukkiriziganya nakyo nze mbagamba nti Bayibuli egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe ate Bayibuli neyogera mubagati ya mukagonyiba musanvu muntu Katonda tasekererwa kuba buli muntu kyasiga kyalikungula kyosiga muganda wange kyokungula ffe tulina olaba okubeera aba NRM nga tukyamani tusazairo ne tuyita mu town twasigala ku mazima timusayi tumugamba ekituufu n'ekikyamu nze ngawe bagamba nti okujja kwa Bobi Wine kwatema naffe Museveni teyanditulabye osanga teyanditulabye okujja kwa Bobi Wine kuzaawudde ebintu bingi kuba kati kutandise okukunamya abantu nga URA tosobaga nti emmotoka ya Bobi Wine mwagikiriyalinga mbw ate kati agikomyewo tugikiriyalinga okwokubiri mbwe emmotoka bwe sente bwe zibe nyingi tumuddize ate bwe zibe ntono tuzitooleko tuzongeze byebyo abantu bye badde bakaanira ku URA ekitongole kyemba kyafuuse kalyoke kyafuuse diikuula diikusi kyafuuse kyakuza kiyumba kyankoko
abantu bakabira ku URA ekitegeza mu mukebeza maaso ne mukiyalinga kimwagala nolaba kakama noyogera zoyagala nolaba kagugu ko muntu noyogera zoyagala abantu babiyogerako omukulembeze atabimanyi tebituka wa mukulembeze kati bitandise okweyoreka olw'okujja kwa Bobi Wine era nze okujja kwa Bobi Wine sikwevuma simuwagira muyimbi mulungi era nanga nyimbira bulungi naye obulungi bw'omupaapaali tegukuseresa nnyumba ekiro kiwomera abali naye ebikola bakyo tebisereka nnyumba n'ekibe kirungi nnyo ate kikambo nnyo kisinga n'embwa naye tebakirunda waka so nze Bobi Wine muyimbi mulungi era mwagala era muganda ntusula kwabukana naye okujja kwa Bobi Wine kulina byekuzaawudde nebiyamba ne kumukulembeze nasaana okumanya omuntu wawansi omuntu omugeta afaana ati omuntu wawansi nga fufiga anakyasobola okugattako so mbagambe ekigambo kimu muleke kusiga ntalo na bukyayi muleke kulyetingawo mbeerereta bukyayi mu bantu buli lwavuma omuntu sigayina nze njoganye ebigambo ne mugamba nti nvumye naye mbeera ku mazima mbeera ku ekyo kyempulya kati nga Lwasa talina gwe yavumye talina gwe yalumbye ekivumya Lwasa kiki muvudde bano baseddume bano badiikuula basebutobuto yayidde ensangi abalemye ensangi abakiise mu mbuto embizi bakiise baganya okuzaala babasibirako embuto balumbye Lwasa bamuvuma nolwekyo mbagamba tuleme kusiga bukyayi nga tuvuma buvumi bantu okuvuma abantu si solution oba okuwana n'abantu si solution tugenda kufiirwa bw'onekera ku majja n'ova mu byemizannyo nga wavuma bujingo nga yalina okutasa bapasita bameka basobola okuba essimu ne bazikwata tulinamu bujingo twalinamu yiga mwamuttola ebigambo byammwe tulinamu bujingo tulinamu nani ne Bugembe naye mubavuma okufa obufi Bugembe yavaawo n'ayogera kigambo kyonyo ne muvuma Bugembe yakala mukyaki yasembeza abayimbi yasembeza abakomediani bekolakola ebintu bamenka balinga monsters balinga firimu za ola abantu babakyawadda naye Bugembe akusembeza kuba naye Yesu yagirira babi bujingo n'akusembeza naye ovuddeyo omuvumi oba osuubira ki temukola ntalo ku bantu si buli muntu nti platform agenda gifuninga mu kuvuma si buli platform nti ogenda gifunira mumulowooza lwaki ffe tukyalina following y'amaanyi lwaki oyogera kano katone ka training because tuli b'amaanyi kubanga Bible eyogera neyogera nti nakumanya nga tonneemanya nenkuteekateeka ogenda ofuuke nabbi w'amawanga ffe tuliko omukono gwa Katonda tuliko ekisa kya Katonda nolwekyo temulowooza nti bwe munaavuma omuntu buno beera owakabi Fulufika ekisembayo engeri gyoyogeddemu olinga akakasa nti pasita Bujingo yeyasibye bazongo si kyeŋŋamba naye mmwe endowooza yammwe endowooza y'aboogezi omanyi tulina buzibu Yesu Kristo yasisinkana abasirusiru bangi era bamulemerawo nkiddamu Yesu Kristo yasisinkana abasirusiru bangi era bamulemerawo tebamalaawo nakati tulina abasirusiru abalina entegeera eyaabwe gye tagenda kubajjamu nti bavumye Bugembe Bujingo yabasibye era togenda kibajjamu naye njagadde kukyogerako nti newankubadde si yabasibe oba yabasibe tuleme kuwanuuza nga ntalo ku buli muntu kumusigako bukyayi na kumuvuma awatali nsonga ekyo tekigenda eri abasibye n'omukulembeze gwanga bamulumba ne balumba abanyako ne balumba abakigambo be bali mu bifo by'amagye be bali mu ki kati baabo bakola ki bagende ba training nabo babaagala bwa genero kakati kwabo bonabona ni gosobola okukwasa emundu byonna bitunulanga bitunulanga ebyosere bitunulanga ebyana anyway saagala bavuma kubanga baganda bange mbagala naye kakati kubonna awanigo wekifo ekyamaanyi mu ggwanga nti kakati ono agenda kuddamu kwagala ku lusumu obukyayina obwe atadde mu maka ga Sheikh Muzata ali musajja yagala buli muntu Sheikh Muzata ali kitaffe mu ddiini Sheikh Muzata ali kitaffe mu Katonda naye ku lusumu yavuddeyo ne atyoboola omusajja olwakayumba obuyumba lwaki mwagala ebintu by'abafu okusinga abalamu kyekyali kikonomiya kiki ekyali kibajja mu makaago ng'omusajja oyo akyalimu kati saa zino ogagazaki okyali muwala muto okyalimu embaga nga kanana wonna entuumo ya munno mu kabi weeguvungululawo amabinabina n'olowooza nti gwe oli wanjawo nnyo ogenda kuwatera obukyayi ku mwana wo abaana ba sheeko ba famire ya sheeko nejja bamanyi agagala omwana oyo kubanga singa bazza abakazi bombi mu maka n'abaana baabwe ne bagamba mwenna mukomeewo kubanga muli bannannyini njo era muli baana era muli bakyala tumale ensonga zino naye lwaki bazzaako omu kitegeeza olina kyekubira gwokola olina obukyayi bw'oteekawo ate mukwogera kweyogera wadde abaana bakulu twenkana